Mukama omulungi yebazibwe bannange mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda akawungezi k'olwaleero atukuŋŋaanyiza wano nga tujaguza era nga twebaza Katonda Bishop waffe, mukwano gwaffe, taata waffe okumwongera emyaka n'atuuka mu 2022 ng'abutiikinga. Tukikubeeko mu ngalo. Bishop tukuyozayoza ku mazaalibwa ago ag'omwaka 2022. Okusookera ddala leka nebaze Katonda ku lwa mukaddewo oba bakaddewo abakuzaala ne bakuteeka mu bulamu bw'ensi eno. Ate ne twebaza Katonda nti yakuleeta n'akuteeka mu Uganda ate n'akuteeka mu Buganda. Tukikubeeko mu ngalo. Era twebaza Katonda nti bwe yakuleeta mu nsi n'akuteeka mu mulembe ate mwe tuli, omulembe guno ogwakyama, ate n'akuwa ekigambo okulaba nti oluŋŋamya omulembe mwe tuli mu lugendo lwaffe ate nga otuluŋŋamyiza bulungi. Nze n'abakakiiko bano boolaba Bishop mbakuloopere bakwagala nnyo era bw'otunula okuva eno abantu bano bonna bakwagala nnyo wamu ne Mamisindi. Tuli wano nno nga tugamba nti tubadde tuteekateeka naye ate ku sayidi awo ku mukono gwo kakati ate Mamisindi yatuwadde obubaka tukuŋŋaanyiriza wano tugambe nti weebale nnyo nawe okumwagala. Bishop tweyanziza nnyo ffe nga abateesiteesi wamu ne Chairman Kalwanga ne Chairman waffe Kyalede okuba nti otuwadde obuvunaanyizibwa ate mu buweereza naffe tusobola okuweereza wamu naawe. Tukuyozayoza olw'ebirungi byonna Mukama byakuwadde. Naye nga twebaza Katonda ku lw'obulamu bwo olw'emyaka etutambuddeko naawe. Tumanyi nti Mukama akoze bulungi, akuwadde ebirungi bingi, naye ate waliwo n'ebisoomoozebwa ebibadde mu bulamu bwo. Akuteereddewo ensozi nnyingi. Bw'obanga osaba fukamiranga omwebaze, kubanga osanga ensozi zazitaddewo olinnyeko osobole okulengera gy'olaga. Naye twebaza olw'ebituli byonna Katonda by'abadde aziba, omulabe ng'alaba alina gy'agenda okutwala najja n'akutaasa. Era tusaba Katonda ayongere okutegulula buli kasaale konna omulabe kanaateekawo. Yesu ayongere kuteekayo ku lwazi olengere etulaga. Tumanyi nti oli drive omulungi, era tusaba Katonda akwongere emyaka kukuume. Bwe tunaabanga tukyali mu lyato nga k'otuvuga, tumanyi nti naffe tulina otugenda okutuuka walungi. Tusaba Katonda emyaka egisigadde Bishop, emyaka giri ekyawandiikibwa ekirondoozo kimanyi emyaka 40 gyogerebwa egya Dawudi nti gyonna gyamufa busa. Emyaka 40 yali mu ntalo. Tusaba Katonda akawungezi k'olwaleero emyaka egisigadde, kozi gisigadde mmeka? Mu 7 mmeka awo n'okuddako kigwe waliwo tukuza mu 20. Emyaka egyo kati buli mwaka okujja nti 2023 nga gyonna gibatiiki nga gibatiiki nga gibatiiki nga gibatiiki nga gibatiiki. Katonda akuwa amaanyi era akuwa abasajja abagenda okutambula naawe n'okulwanirako entalo.
tweyanziza nnyo, twebaza Katonda omulungi ayongere okwongera abaana wamu n'abazzukulu, ayongere okukuumira etabaaza ey'omwoyo ate neya mukaddewo eyakuleeta mu bulamu bw'ensi eno. Kwegamba akusanyuse akole bulungi, tabaaza ey'omwoyo esigale ng'ekyayaka. Katonda akulwanira entalo zonna. Tukwagala nnyo bisopu, tweyanziza nnyo, era tugamba tujja kusigala nga tukyali babulize ate nga tukyakuweereza, ate naffe tusaba otwongere essaala. Katonda atwongere emyaka, naffe tubeeko n'embaga. Naye kyensaba Katonda akubeezeewo ekyo nakyo, ate nze nnenyumiriza mu bintu bingi nnyo, era tukuume ffenna olabe ne ku mbaga yange. Kubanga neneetera okutuuka nga mmaliriza kawungezi k'olwaleero. Nze mu bulamu bwange wamu ne famire yange Bishop nkwenyumirizaamu nnyo. Oli mpagi y'amaanyi, n'abakakiiko bo bano bonna mpagi y'amaanyi, era mbakubiriza kawungezi k'olwaleero mwetwongere okusabira Bishop, kubanga Bishop Katonda yamutuwa mu mulembe guno. Twalaba Katonda ng'akozesa Bishop wakati mu korona, ng'atusabira korona, ng'atambula naye ng'ajja ng'akwata akazindaalo n'agamba nti nnyina okusaba okulaba nti abantu nga tusigala nga tukyali balamu. Tweyanziza nnyo olw'obudde, tusaba ekisa Katonda kikuwangaaze. Katonda akole bulungi, akuwa abaana n'abazzukulu, akwongera abalongo n'abaana n'abazzukulu nabo abo b'abalongo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'ekirooto kirima misindi kyagambyeko, ekyo nakyo tukirabeko mu linnya lya Yesu. Amiina. Mamisindi tweyanziza nnyo, naye tukwagala nnyo, weeyongere okutukuumira Bishop, weebale omulimu gw'okola, weebale omwagala, weebale omukuuma, naawe Katonda akwongere ebirungi mu linnya lya Yesu. Amiina. Njagala kuyozayoza mukadde waffe Bishop Dr. David Livingstone Kiganda olw'amazaalibwako. Abadde gamba nti abaana kyekirabo ekiva eri Katonda, abaana ebusika bwa Mukama. Njagala kwebaza abantu ffenna abaze okucelebratingirako Bishop waffe, taata waffe, menta waffe, trainer waffe, oba mukwano gwaffe, taata, ebintu bingi, engatto, kabona omukulu, engatto zo nnene nnyo z'oyambadde Bishop. Naye njagala kuyozayoza okutuuka ku mazaalibwago, era njagala kwebaza your best half, Mami Cindy. Banange tumukubireko mu ngalo Mami Cindy. Nga bwe nkugambye nti abaana kyekirabo ekiva eri Katonda, Bishop naffe yamutuwanga kirabo Mukama, era tetumanyi nti oba twandibaddewo tutya Mukama singa teyamutuwa. So kitegeeza Bishop obadde mukulu nnyo mu kukula kwaffe okw'omwoyo, mu kutumentalinga, mu buweereza. Abamu amazima twali tumanyi nakukwata microphone, naye twebaza Katonda nti gw'otutendese, gw'otuyigiriza, tukwebaza. Haleluya. Tubadde twoga ku radio ne ku TV, kati tuli mu nsi yonna, twamanyika mu nsi yonna ku lulwo n'oteeka ku map. Kati amazima gali nti omuntu nga gwe singa tewazaalibwa, maama oyo yandimeze ebbango. Bagamba sikulimba, kubanga kirabika nti ebintu ebikuvuddemu bingi nnyo, era bangi ffenna nga bwota tuli product yo. Twebaza Katonda obadde wa mukisa gye tuli. You are a blessing. Mami, Bishop is a blessing to us. We love him so much. He has done a great job for us. He picked us from nothing, from nobodies, and he made us somebodies. So he is our Jephthah. So we celebrate you. So Mami, I'd like also to appreciate you for the great work you've done in the life of our daddy. For sure we love you for the work you are doing. Now, I heard one of our great friend saying that he's 22. Hallelujah. For sure, he's growing younger and younger each and every day.
So, Mommy, we appreciate you. We love you. Thank you for being a blessing to Bishop, a blessing to the ministry, a blessing to the kingdom of God, and a blessing to the entire world. God bless you. Thank you, every person that has just stand up for this invitation. We love you, we cherish you, and God bless you. In fact, on behalf of the pastors and elders, and the wives of the pastors and elders, God, the Bishop, we love you. God bless you. Thank you. On a very short notice, but we want to jump on Kolobanse. And we know very well no Sunday. It's a family day. We want to please them jump. Come on, when you son. Yeah, as I said, come on. Just already. Yes, Bansabi, Njogere, Chigire, Atoba, Deka, Jimmy, I'm going to Kiganda. Matum for Amani Doors, Kiganda, Baker Clyde, Sarongo, in a Juayange. Kadenga twasuwamanya ejuba nzeyi binabingi ebyokubaza naye ebiri ekibindi byewewuzisa bunzi ange ebigambo kambi wunzike naye tuli basanyufu nnyo for this very honorable day of yours. Nze ng'omuntu I'm very thankful to the Lord for your life because of the great job you've done in my life and that you're still doing in my life, for being a mentor, a father, a dad, a teacher, maybe not a engineer. A very exemplary daddy. Naffe otuwadde ekyokulabirako netujja kusonsa tujja kwongera okalinga etawaaza eno waggulu nnyo bali bansabye ngaogerere naye omukulu ono kamweyagere ebigambo biba bibiri ankuba eriiso ayinza okuba alina kyayagala okugjayo olwana atera okubeera salo yabadde akimanyi atukoze mu bukyala nange tusanyusa obbala mwenna bazze wano olunaku olwaleero omukolo guno omunene bwe guti tubasanyukidde nnyo tusaba mukama abatuweere nnyo omukisa eridadi waffe twebaza nnyo mukama okutuusa ku lunaku luno ate tusaba mukama atwongere ennaku n'emyaka emirala mingi nnyo bwe kiti mukama abatuweere nnyo omukisa. Mommy, thank you for being a very loving mother. Both to us, the children, and the church as a family, and the nation. Come on, thank God for you. I want to appreciate my parents who brought you in this world, whom God used. If Mommy had aborted, the world, this generation would have lost. We are grateful to the Holy Spirit. I've called these two women because they are my sisters in the Lord and my daughters in the Lord. I thank God for them. Amen. Everybody, thank you so much. Thank you so much from the bottom of my heart.
I look this side, I look this side, I look this side, I'm just seeing people. This function was organized in a very short time. I was asking God, what can we do? Because Bishop, as you see him seated there, Bishop is a miracle. 2019, the devil had planned to steal him away from us. And by the grace and the mercy of God, he survived a fatal accident. 2020, around August. Actually, it was July, just after the annual ministers' conference, which was online. Because we were in lockdown. Bishop was attacked by COVID-19, the severe one. COVID-19 I remember on a Tuesday when he sat me down to tell me that bring a pen and a paper because he was seeing his life going. 2021. I went through a lot as a person. I will not go into it. It was too much. 2022, immediately after Women Conference, Bishop was done again COVID-19. So when by the way, he was born on 17 August. So today we are saying happy belated birthday. So I was asking God, how best can we celebrate this birthday this year? Because having him alive shows the hand of God. So I decided to make it as a Thanksgiving and a birthday surprise. And I was asking God, who can stand with me? I opened a WhatsApp group, Bishop. Forgive me the nights where you are seeking for my attention and I'm online because I was busy organizing and looking for money. The committee that you have seen, the organizing committee, that starts with the chairman Karwanga, Elder Sekama, and the Madam Christine Naik and the rest. I called them and I shared with them. What was on my heart was to change Bishop's office. I went to him a million times, nagging him. And he was saying, no, not this time. The church doesn't have money at the moment. We are servicing a loan every month, 45 million. So as much as you want my office to be changed, please wait. So when we finished the other part of the Kingdom Towers, I requested him to shift to that place. He refused. He said something remarkable. He said, I cannot be selfish to that extent where I can occupy a big office when Sunday school doesn't have where to pray from. A heart of a father. That touched me. That kept on ringing in my mind. I said, what a man. If it was another person who said, it's okay, I'm the bishop of the house, let me have it. Then I said to myself, I'm a wise woman, I'll do this. So I started working. Alone at first. I was praying, asking God, make a way for me. This is in my heart. He must get a good office. But how do I do it? So I called some of my spiritual daughters, spiritual sons, and I shared with them. This was happening during the ministers' conference. No wonder you have seen all the speakers of the conference. That's when we started the plans. But it was slow because we had a conference. So as we started,
would fail to meet because everybody is busy and stuff like that. But we had a meeting online. And the serious preparation started, I think, last week. Because I went to admin and I spoke to Administrator Pastor Timothy, requesting him if he can shift those people where we want to put the office. Still, it was not possible because of the status of the ministry. So I said, how are we going to do it? So, Bishop, forgive us when services were going on and meetings were going on in Kingdom Tower, especially this week. Can we stand up on our feet and appreciate the man of God? Bishop Dr. Michael Chaze. We honor you. Thank you so much for coming. We appreciate you. So, these people, Bishop, you are seeing here, Bishop Kiganda, these people you are seeing here, most of them have contributed towards the furniture. People have given. And others who are not here because of the unavoidable situation or circumstances. But people love you. This whole room is full of people who love you, who are appreciating what you are doing and what you have done in their lives. This message is now for you. Should I interpret it? Okay, so it's not going to interpret? Is it okay? Okay. This is to say thank you so much, our Father, our man of God, our vision bearer, wisdom supremo, kingdom activities, extraordinary, God's consummate, battle strategies, and the chief command of the King of Kings and the Lord of Lords. Heavenly forces on terra firma, celebrating you on this auspicious occasion of your birthday and thanking you for endeavor in present beyond the limitation of the space and time. Your internal investment in our hearts has forever determined the course of this world in a way that annals of history will declare until our Lord Jesus Christ comes. Happy belated birthday to you, my husband. Your Excellency, the President and Commander-in-Chief of Kingdom Media, Kingdom Jewels, and Christian Focus Center. Sir, we love you. I love you. We celebrate you now and forever. I honor the anointing that is upon you. Your anointing has spared my life, has lifted me, has opened my eyes. The world has seen me because of your love, your support. I thank God the day you were born. Happy belated birthday. Thank you. Every day you always hear me declaring Psalms 91:16 is my prayer for you. Every day of my life, that the Lord will satisfy you with long life. Thank you so much, everybody. May God bless you. Thank you for giving. Thank you for loving Bishop. Thank you for loving me. If you didn't love me, you wouldn't have come. If you didn't love me, you wouldn't have given me money to do what I have done. Thank you so much from the bottom of my heart. May heaven bless you. May God reward you. Thank you. President.
Enjoy the music as you are eating your food. Happy birthday, Bishop. Kiganda togenda kufa awenya Daniel mu kinya ky'empologoma naawe bwe nkuwonyesa nazuukuka ne kigamba sindi naawuna buwonyi ennaku 3 ezaddako nalaba kuyimirira kutambula n'okutandika okukola byengali sisobola kukola neewuunya era mwebaza oyo Katonda awonya asuula ataasa era byokira webale Mukama okumpa second chance erinnya linagulumizanga ennaku zonna
Obira Yesu yongera Yesu ngana tusikakao manyinga tusobola kusikakao zigatobona kabulu mulinnya lya Yesu. Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo. Ebyokunywaga bwe bitambula mpolampola tumalebe tulinako ekibe bijja tugabula. Hallelujah. Kakano nebyo nebyogerwa muli ebyokunywa ne keeki byonna bijja mu dakiika musanvu n'okwogera kwange bazaalo baŋŋambye nti management emusabye nti ziwerera ennya nga ekifo kirereere kati munsabire nnyo nyerere nkitetenkanyamu musobola okutula katono era tekajja kuba katono banyanga kanene era kalina kuba katono bannange simanyi nawe ntandikira simanyire ddala naye ndooza mukama mulungi ndowooza muyose ne mumpaakazidda nga wayiseewo essaawa nga zire zeetoolodde kuba singa babadde bakampadde 2 hours ago simanyi nakyo nadde nteekwa kwogera kubanga nze nfunye surprise zingi naye eno ye obwaba mwankutoofu gaadi yo yampitiriddeko kubanga n'embongo bwange olwo surprise benza okutegeka n'ofigalinga nakola kano nayogera kano naye kuluno baba mwakinkoze total of God. That one I must admit. Era sawa yange soose n'eyokubiri wano mbadde simanyi bulungi gyendi nga ndi mu shooko mukyala wange naŋŋamba nti kikiri mugamuna ndi mu shooko zibitegeera bimpitiriddeko Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nti birthday surprise naye bwebanga teri ekyo kagamba nzikiriza nti ensi musobola okubaamu ekitambula nga tokimanyi. Mukama yeebazibwe. I became speechless for some good hours naye nga neegumya bwegumya neŋŋamba bannange kati nekulaba nnyo nga fala naye abantu banfudde fala nyaate. So I chose not to look like, but inside me I was totally caught off guard. But I want to take this opportunity, number one, to thank God so much for enabling all of you to think about this and put your heads together, of course, with the leadership of my dear wife. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, and many, many times. You guys, I don't know about from Mwawasa, Mayes and Nawasa. Zenalonda shapa mumanya gange. Okitegeera kale kanjikomya abantu muleme kuwulira bujja bungi naye nga bwekito bwe kiri. Mukama yeebazibwe. This girl knows what love is. Ebyaddala era nze simwepapalikako ambiitinga nawugamba gw'olina awaadi awaadi ya love ono yagirina, because on every single day surprises me. Kati eggulu twabadde mu marriage conference and bagibaddemu whatever happened. I never knew that again on a day like this, which is actually a day after the other, that another thing is coming up. The other conference and the way we had its climax, the climax of it got me extremely excited. Naye, yagamba nti
women multitaskers. They keep thinking a lot of things at the same time. So I never knew that while we are into those yesterday activities, that such a thing was also in the background, being thought about, being cooked. I could not figure out. Sagara Balimba. Ila, abantu batagamba nti I'm speechless. Kati temwewunyanga bagambi tisagala nakwongerako kubanga bwe naba bakwongerako ndifuna olunaku olulala lwennyongerako. But let me wind up by saying thank you for loving me. Mwebale nnyo okunjagala, mwebale nnyo okwagala mukyala wange, mwebale omuwuliriza mukyala wange. Thank you for that. And I also want to thank Bishop Michael Chaze, my great friend, the General Overseer. You are laughable. I don't know why you doubt that. And I also, appreciate you for being my friend. Nange sebo nkwebaza nnyo oli wali munda ku mutima, bakadde b'ekkanisa, abasumba, timu Mami Cindy, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mikwano gyaffe mwenna bali wano, family, abaana, mwebale nnyo, buli muntu yebale nnyo kyasobodde okukola. Bale bandaga wano kalisiti nako kanshookinga nti olaba ono yakoze bwati, olaba ono Katonda wange. Bino byonna byabaddewo nga nze sibitegeera. Mukama yebazibwe. Bali mwebale nnyo, ate n'okuteekamu obudde. Okuteekamu obudde nakyo ku lunaku lwa Sunday, nkyalo Monday kukola. Abantu abamu muli baweereza mwakedde kuweereza mu makya nnyo. Naye ate noba n'okujjanguze wano. We don't take that for granted. We really do appreciate you for that. And thank you for loving us that far. Mukama yebazibwe. Amina. Mwebale nnyo okutwagala okutuuka ku ekyo. Mukama akibabalire nnyo. Ebirabo byonna bye mutuwadde, n'okusingira ddala ekirabo ekya woofiisi. Bannange nze nali badde mbakubira engalo naye kati mwe muzimpole ngiziba omanyi ebintu ebimu bubanga okirimu, ekintu ekikubanga okirimu kituuka ekiseera nekiwamba obwongo bwo ng'olabanga ekiri nnomo. Kati mumaze kwogera wano nti Bishop abeera atya mu container, nengadde kozi ndi mu container. Okay? Never, nze nagiteekawo naye natuuka ekiseera nenjerabira nti mwendi, and it has been there for the last how many years? Since 90 what? 2000? Since 2000. So I forgot ndi mu container. Kati bamaze ekyogera wano Salomo n'agiddamu, mwebe n'agiddamu, Pastor Chaze n'agiddamu n'adde kosa ate bulijjo ndi mu container for 20 years. Kugamba ekyo kikulaga nti omuntu bwe bamuzaalira mu kkomera n'amala ebbanga ddene ayinza okwerabira nti ali mu kkomera kubanga aluddeyo nnyo. Nakirabanga enkoko ze twasibanga ewaka, baatugambanga ku makya nti genda ogisibe mu mutula. N'ogisibaawo ku mutula erimu okulya ebijanjaalo, naye baatugambanga ekawungeezi ne bagamba zisumule ziriyeryeko ziyingire. Ne bagisumula n'eremera mu mutula nga kirabika yakimanyidde. Kati that was a good provocation. I appreciate that. Mumprovokinze bulungi nnyo. Ate ne mutakoma ku ekyo ne mukwata mu nsawo, buli muntu n'akola kyateekeddwa okukola, buli muntu n'akola ng'obusobozi bwe buli, naye ne mukwano buli amaze tumikyetegekedde, naye era n'owulira nga era webereko ky'oyogera. Bale nammwe nsaba Mukama Katonda abanjagalire, ate Mukama agolokoseeyo abantu ababaagala worldwide. Katonda agolokoseeyo abantu balaye bakwagala. Kubanga omuntu kyasiga kyakola atya nga bw'okisize naawe ekikungule mu bulamu bwo,
kikungule mu family yo, kikungule ku mulimo gwo, kikungule nga bwegasse mu kumpa surprise eno notimingapo ne mikyala nga Misindi okumpa surprise nsaba naawe Mukama Katonda akikkolere omwaka guno gwonna ogumaliko ne surprises surprising ofuneyo surprises zikukaabya amaziga kubanga okisize naawe ogenda okikumbule mu linnya lya Yesu. Kama ebazibwe naye nga once again mwebale nnyo mwebalire ddala se mumpisiza dakiika 3 zinsonyiwe muzinsonyiwe nnyo ani mukiwulire okuva mu mutima gwange nti mbebaza nnyo. My wife, thank you very much. Remember what I said in the morning that if in heaven there will be another opportunity for marriage, you are the one I'm going to marry. This opportunity